I, Conge Richard Magongo, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Abasirikale b'ekitongole ky'amakomera 29 be bakubye ebirayiro byabwe mu maaso ga Ssaabalamuzi wa kkooti enkulu ya Uganda Oweekitiibwa Bart Katulebe. Ku bano 12 ku bo babadde bakyala ate 17 basajja, era nga bagenda kuyamba Essiga Eddamuzi okusala emisango emitono nga kwogase n'okugaba obukalu bwa kkooti bwe kiba kyetaagisizza. Bano abaweereddwa obuyinza okukwata omuntu yenna abamenya amateeka ssaako n'okunoonya obujulizi ku misango egiba giwaabiddwa. Bw'abadde akubisa abasirikale bano ebirayiro, Ssaabalamuzi wa kkooti enkulu ya Uganda Bart Katulebe abasabye okussa mu nkola ebibalayidde, wabula n'abalabula obutagezaako kweyita balamuzi nti kuba tebaweereddwa buyinza obwo. I don't want you to think that because you have taken the judicial oath, you are suddenly judges. We don't want to hear you conducting the trials and sentencing people and things like that. Please, the oath said you abide in accordance with the law. And the law has set certain timelines, has spelled out your duties, what is expected you as a justice will be. Ssaabalamuzi Katulebe yeebazizza abasirikale b'ekitongole ky'amakomera olw'omulimu omunene gwe bakola okuyambako okuteekawo obwenkanya mu ggwanga olw'ensonga nti tekivunaanyizibwa kusiga ddamuzi lyokka wabula kitwaliramu poliisi n'amakomera abasibe we bakuumirwa. It was realized from the beginning that the administration of justice is not a matter for judges and magistrates only. All of us who are involved in the administration of justice, from police, our person is arrested, is a matter of justice. So it's just a question of helping each other, and we are all shooting in one goal of administering justice to the people of Uganda. So once again, I want to congratulate all of you. Let's all go out, tighten our belts, and work for the administration of justice in whatever capacity that we've been allowed to serve. Abasirikale bano bakutandika mu butongole emirimu gyabwe omwaka ogujja, era nga bakusindikibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kaweefube ono yatandikibwawo Essiga Eddamuzi okusobola okukendeeza ku misango emingi egikandalidde mu makooti olw'ebbula ly'abalamuzi mu ggwanga.